kozika nengamba naye mama mwine emirembe gyokola nengamba kati Kasuku ayina emirembe miyitirivu oyo yaweereza emmere yaweereza caayi mbuulira oyo akola naye kumpewo yanakulavinga okufa obufire nga nti kati Kasuku eyakamala okuwasaba mukole ebyo balonye muleetera mitawaana naye era mukyala affe tonyiiga byo embeera ya Kasuku ye yaba asaaga simunyonyodde omunnyonnyodde leero nkoleddeyo ekyenjawulo maani kalye omaye omukyala yaŋŋamba nti namugamba lwolwo twakola interview nga nti nkuyita ku kyemisana naŋŋamba naye Lwasa tajje wano n'akwana baganda bange bonna Lwasa abantu bakumanyiiko ebintu birala nnyo naye ate benkwana banzikiriza nakyewuunya nange simanyi lwaki nze siri mwenzi sikwana bakwana naye nga benkwana bakkiriza kyekirungi kyolina tokwata oba olina akati sirina kati ndi musajja muyonjo musajja mulungi njogera bulungi ate nina ne ssente byebisinga obukulu ebyo abakazi baagala nnyo asajja aboogera obulungi nga ne ssente yangu ozita bwoba tozita mangu bagobeeri nga bakutaba kuvaako abakazi wabategeera Lwasa omukazi yaŋŋaha naye Lwasa anaali ekyemisana Lwasa oyo agenda kujja ano yekolekola ebintuntu ate bwenkyaliwo mba muwombeefu nnyo nga bwolaba nti mikono gyange bwenkola bwe nti simala googera oba mu kifo kimu nga tonjogezi sitawukasawuka sikwata ku bintu by'abantu ziba mpisa nnungi abantu waliwo akyalewo n'atandika ate osika kino okusika kiri n'omugamba kiki ofaaki n'ensi naye bwobanga ojja n'otuulaawo then kiryoke now